the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world. Kwaniriza gwali ku program ZIMBA akawungezi kolunaku olwaleero bintu bingi nnyo bye tutunuulira. Olunaku olwaleero twagala tutunuulire omuliro. Gwe twagala okutunuulira omuliro guva ku ki? Ki ekireeta omuliro? Omuliro oyinza gwewala otya? Oyinza gukugira otya okulaba nga gukwata ekizimbe, gukwata essomero, gukwata buli kimu ky'osuubira. N'emmotoka zikwata omuliro bulijjo era ne ziteta ne zaaka ne ziggwawo. Olunaku olwaleero ku programu eno twagala tubinnyonnyoke. Plascon yeteekamu ensimbi ennyingi okulaba nga tujja ne tukutusaako ate ne tukusomesa ebyo by'osaanidde okuyiga. Olunaku olwaleero ndi wano ku bannaffe aba Fire Brigade, ndi n'abannaffe aba Police. Olunaku olwaleero bendi nabo twagala batunnyonnyole batusomese tusome tulabe kiki kye tuyinza okuvaawo nakyo olunaku olwaleero. Nkakasa bukakasa nti gw'otudde oteredde. Gwendi naye olunaku olwaleero ono ye Ssaabazikiza muliro oba ye Ssaabakumi muliro simanyi, naye agenda tubuulira naddala biki ebibuuzo by'oyina eyo nange bye ngenda okumukubuuliza tulabe enteekateeka. Mukulu Assistant Superintendent of Police Eli Walusimbi, Inspector Inspector of Police. Nsanze okulaba mukulu Walusimbi. Naye niyanza sobo kubasa. Ng'onyumidde ekyambalo. Bwetweteekamu engoye zino nga tugenda awabeera wagudde ensasagge. Isebo. Ewabeera wagudde ensasagge ey'omuliro. Kiki ekigiyisa ensasagge? Anti ebintu bino ebigwa bitalaze tubiteeka mu bigwa bitalaze. Kati buli omu abeerawo yeesaasabago n'akwata kino n'adduka eno neyeetolola eno, era abasinga obungi bwe bajja n'ekibayita abazinyamooto naye nga kiri abazimya. Abazimya kitegeeza ki? Kigambo kya Luswayiri kitegeeza kuzikiza. Naye kati abaafa abaawa nibo bakiyita kuzinya. Buza kuba tulaba. Abalabi ba Salam TV balamusizza nnyo. Olwaleero tulina omukisa nti mutukyaliddeko era tugenda balaga ebintu ebyenjawulo biki bye tukozesa n'abo abadde balina akakunkuna ebibuuzo ebisinga bye batera okutubuuza bina tubibalage. Essebo. Omuliro guno tusooke omuliro kyeki? Omubeera mugusomesa. Omuliro ebeera bintu bisatu bw'obigatta awamu bivaamu enkyukakyuka ey'enjawulo. Ebintu ebyo bisatu bibaamu empewo, mubaamu ensibuko y'ebbugumu, ne wabeerawo n'ebyo ebisobola okujja. Bw'obigatta awamu bikola ekintu kye tuyita reaction. Kati ebintu ebisatu wonna we bibeera nga byonna byegasse, empewo ne gye tussa erina okuba nga erina ebitundu nga 16 mu bbanga wano. Kati ebintu bino ebisobola okujja okutandika n'omubiri gwo, bino ebigoyi bye twambadde buli kimu by'ebintu ebimu ebisobola okujja. Ebyo bonna bw'obiteeka awamu nga waliwo n'empewo gye tussa n'ensibuko y'ebbugumu oba ey'omuliro bibeera awamu bikola kye tuyita reaction, abazungu ne bikola kye tuyita omuliro. Kati kiba kikoze omuliro. Essebo. Kati omuliro guva ku ki okwaka? Kati ebyo bisatu bwe bibaawo bwe bitandika omuliro biyinza okutandika kati emiliro gya mirundi egy'enjawulo. Waliwo ogwaka gwe tuyita ordinary fire oba omuliro gwa bulijjo guva ku bintu mbaawo mpapula biki gutandika mpola mpola ne gulanda ku bintu ebikoze eki ebiriwo. Era omuliro gufuuka omuliro omunene okusinziira obungi bw'ebintu ebijja senga bibeera omuliro gwa bulijjo. Omuliro nagwo tusobola okugeregeranya nti guno munene guno mutono. Kati waliwo akaliro nga ebijja bitono. Kati tugeze senga okuma ku petroli liita emu n'omukolezaako akaliro kajja kuba si kanene. Naye senga okuma ku petroli ekidomola kimu n'okikumako omuliro gujja kuba muki munene. Bw'okuma ku mmotoka omuliro gujja kuba muki munene. Kati tulina omuliro gwe tuyita ordinary gwe oguva mu bintu bino ebya bulijjo bye tukozesa bye tukwatako buli lunaku, era oguva mu bintu bino bye tuyita solid flammable materials oba ordinary fires egya bulijjo. Ne tubeerayo n'omuliro oguva ku mafuta nga gwo ebintu ebirimu nga ebifaanana ng'amafuta ze tuyita flammable liquids, ogwo nagwo omuliro gye guli. Kati tutandikire eri omuliro gwa bulijjo. Biki ebikola omuliro gwa bulijjo? Ebikola omuliro gwa bulijjo bye bintu ebya buli kutandika n'omubiri gw'omuntu kasa gubeerawo.
kasawerawo ebintu katugeze engoye embaawo empapula n'ebintu ebya bulijjo ebirala byonna katugeze ng'omuntu byobeera nabyawaka oba mu ofiisi bisobola okwaka senga ensibuko y'ebbugumu eba kumpi nabyo kuba empewo eri mu bbanga katugeze ensibuko y'ebbugumu eyinza okuba sola gayinza oba amasannyalaze gayinza okuba akabiriiti senga ebyo bibeera in touch n'ebintu ebyo kuba empewo y'omu bbanga eri readily available omuliro gugenda kwaka. Ensibuko y'omuliro yes oyogedde ku bbugumu yes ebbugumu singa weerawo awava wonna ebbugumu wonna we liva nga waliwo na bino ebisobola okwaka ze tuyita combustible materials omuliro gukwata. Biki ebikola ensibuko y'omuliro ebyo ebintu bye tukuŋŋaanya ebyenjawulo kati gwe senga katugeze tuli wano katugeze tukuŋŋaanyiza engoye zino oli zayambadde na bino ne tubiteeka wano nze nendeeta oba kabiri naye nga kaaka nga sika zikize nga kaaka omuliro nga guli fulemu yennyini kati bw'obireeta n'oteeka okumpi wano kuba gwe omuliro gwaka waliwo empewo eno gye tussa nga weeri kati bw'oleeta n'osembeza ku bino ebyaka bwe bikwata empewo okuyambako ne bikola ki ne byaka egyo yebeera reaction y'ebintu ebisatu gye tuyita triangle of fire oba akakasumbuusa sayidi emu ebeerako omukka gwe tussa sayidi endala ebeerako ensibuko y'ebbugumu oba source of heat sayidi endala ebeerako kye tuyita fuel muge muyitanga amafuta oba mulimi kye tuyita combustible materials ebisatu ebigenda wamu bikola reaction. Kyogamba omukka gwe tussa gwa bulabe nnyo si gwa bulabe ne guyambako mu kukuma omuliro era omuliro okwaka gwetaaga mukka gwe tussa ye oxygen naye ng'ate si ono gw'ogamba ate kubanga ali mu bitundutundu 16 kuba mu bbanga wali ebitundu 21 gwe weetaaga bitundu 15 okubeera omuliro gwetaaga bitundu 16 okubeerawo essebo. Program Zimba olunaku olwayo twagala kunnyonnyoka omuliro kati tulabye akabiriiti n'ebintu ebirala kati ensibuko tewaliyo components endala waliyo ebireeta ebbugumu ebirala kuba determining factor oba ekintu kyonna ekiyinza okuleeta omuliro kubaawo bbugumu we liva singa gabeera amasannyalaze ne gafuna okukyankalana ne kuvaako obuntu obwo jjukira ebintu ebikuleeta amasannyalaze ebyo nabyo bisobola okukwata kasinga vaako oba akaliro kamu katono ne kagwa ku bintu bino ebirala bikwata tusobola okubeerayo ne bichemicals bw'obigatta awamu bisobola okuteeta omuki omuliro tulinayo nga sodium bw'omugyamu mu oil ne bamutereka n'omuteekaawo yakwata bukwasi ne tubeerayo ne lightning byo biri nakyo causes oba bisobola okuva mu katugeze eggulu libwatuse bwe limala okubwatuka likola amasannyalaze ago gabeera gakka wansi oba gasika ne bagajja bwe gasangayo kino esobola okwokya kikwata bukwasi so tulina sola oba enjuba esobola bwefuna concentration eyawamu ey'amaanyi nga waliwo ebisobola okujja bikwata nti lubabu lwa musana yes olw'omusana olwo nga luli ku bintu lwaki oluyiira lukwata kati oluyiira ddala ng'ebitoogo biraba ebitoogo kyekumako kyokka omuliro olw'ensonga munda kirinamu akantu akalinga ppamba kati bwe byekuuta nga bikalu era kye tuyita self ignition byekumako byokka byekuuta ne bikola kye tuyita akabugumu baka friction kali ka friction ako kagenda kazimba mu kintu ekikalu then ne kikwata omuliro kati twongereyo esebo tugende mu maaso kati bwe kimala ekyo kati ogwe tuyita self ignition gwo gwekuma gwokka tulinayo omulala ogwekuma gwokka senga oddira kye tuyita bino ebintu ebakolamu bibajja mu sunflower oba cotton cake bamaze okuprocesinga buto bamugye mu nsigo ezo za ppamba n'omukwata n'omutereka wansi ku seminti atuuka ekiseera n'aleeta ebbugumu kati bwe likuŋŋaana wamu jjukire ne waggulu biba bikalu kati bisobola ebbugumu ebyo lituuka awamu lisobola ligenda libuildinga mpolampola oba ligenda lizimba mpolampola lisobola okukwata efa osanga ebiseera ebisinga mu kisenyi omuliro gukwata naye ng'oluusi guva engeri gye baaterekamu ebintu bino kati tulinayo omuliro omulala oguva mu bintu ebivunda naye ng'ate bwe bireeta ebbugumu kye tuyita decomposition kati ng'obukuta bw'emmwanyi osobola obulaba nga bukalu kungulu kuno naye nga wansi buvunda bwe bumala ovunda buvaamu kye tuyita ebbugumu liri kati bino ebiri waggulu byo biba bikalu kati ebbugumu liri lisitukayo kati mu kuvaayo liyinza okutuuka ne likuŋŋaana wamu lituuka ekiseera nga limala
okukwasa ekintu kino okukoleza ekintu kyonna era weesanga ebyuma by'emmwanyi ebisinga bijja siraga nti bakikolezezza naye nga kivudde ku ntereka embi ey'obukuta ebaayiwa wabweru. Kati tutandikiraawo Essebo otubuulidde sources z'omuliro oguba. Source ki endala omuntu gy'ayinza okutunuulira? Endala gy'ayinza okutunuulira ayinza okusibukawo omuliro. Ogusinga obungi abantu bakuma mukume bo bennyini n'akwata ekibiriiti n'akoleeza oba n'abeera ng'alina kyafumba n'akigayaalirira ebbugumu liri ne liranda ku bintu ebyetooloddewo. Ayinza okuba yakumye essigiri n'agireka awo naye nga yeetooloddwa ebidomola butimba bwansiri biki bipapula n'ekwata. Gayinza okuba amasannyalaze ng'akozesa ebyuma by'amasannyalaze. Ebyuma bino nga pulinta, kompyuta bigeneratinga heat oba bigenda ne bireeta ebbugumu muli munda. Bwe kiyitirira mulimu system regulating oba ekendeza neeyongeza bw'eremererwa guyitawo ne gwokya ekyo kyennyini ne gulanda. Kino kyo gyekiri. Oyinza okuba olina kizimbe nga kino bwe kibeera nga amasannyalaze wiring wagikola bubi amasannyalaze gali gatambula ne gagenda ne gadda. Kati mu kuddaawo eno waya mwe gayita eyinza okuba eremereddwa kati eyinza otuuka ekiseera mu mbeera eyo waya eyo bw'eremererwa eyo kyebikoze eki ebirinaanyeewo omuliro ne gulanda. Ensobi ziri ludda wa ffe ze tukola eziviirako omuliro? Omuliro mulungi nga gufumba mmere. Omuliro gusinga kubeera mubi gutya nti senga oteekawo embeera eremererwa okugukontrolinga kiba kitegeeza omuliro ogwo gugenda kulanda guleeta obuzibu. Ekisooka senga obeera tewateekawo mbeera ya kukuuma bwerinde bwa muliro nagutangira omuliro gwo gulanda ne gwokya ebintu bingi. Senga ofumbira katugeze mu ofiisi, senga ofumbira mu dormitory, senga ofumbira awantu nga ofumbisa amanda gavaako obumansuka eyo ensobi esobola okubeerawo. N'omulala ab'emitima emibi bagukoleeza. Omuntu najja n'alaba nga olina kyotandise n'akikumako omuliro. Abalala beekumako omuliro nga balina bye beenoonyezanga insurance. Oli n'akwata akabiriiti neekumako omuliro. Ezo kesi gye ziri? Ezo kesi gye ziri mpitirivu kuba kyali kituguddeko wano nga paka yadde ekyaliwo abantu ne bajja wano ne bagamba ebintu bye byayidde. Tugenda okukola investigation twabakwatira na wano nga ebintu ebyayidde akolera mu senti bali ku ddembe ate agamba nti ebintu bya paka yadde ebyo byakoze eki mu muliro nawe obeeramu obufere buyitirivu. Abantu abamu bayingira bizinensi nga tebazimanyi kati natuka ekiseera nalabanga bizinensi eyo emulemeredde nga kyalina okukola kiri kimu agikumeko omuliro yeekaabe amaziga gano wano ensi emusaasire agende gye baamuwola ssente abagambe ebintu byajja bamusasule. Ekyo gyekiri. Ekyo kisobokera ddala. Ekyo gyekiri nnyo. Tulina abamu. Oli n'ateekawo emboozi. Yes. Najja afune insurance. Ajja afune insurance. Ebiseera ebyo tubirabyeko abantu ne beekumakuma. Amulala abava mu bwegugungo abantu abasinga ekyokulwanyisa kye balina bw'anyiiga agamba kankukoleeze. Ddala amasomero tubirabyeko. Obusungu. Ekyokulwanyisa ekimuli okumpi kuba kukoleeza. Kati tutandikire ku bano bannaffe abatulaba ssaawa zino. Waliyo bannaffe abalina bulumwemu. Mwafumbira, mwasula, mwayina buli kimu kalumu kamu naye ng'essigiri tagifulumya wabweru. Obwo bulagajjavu obulabe buli ludda waawo. Obulabe buva muntu kubeera bulagajjavu abasinga kye kiyinza oviirako akabenje k'omuliro. Ekisooka kulaba environment mwofumira tuli biseera byankuba etonnya okuva ku makya paka lwaggulu. Kati afumba alina okulya alina okuyingiza essigiri mu nju kuba ye source gy'asobola kyekintu ky'asobola okufunawo ekyo n'engeri gy'anaafumbamu. Kati ebiseera ebisinga bw'ayingiza essigiri batera okuteekayo ne bakiteekaawo ne kibeera too much may concern. Kasa nfumba ye naddeyiza ku TV oba nadda ebweru ku ssimu oba nadda mu buliri ne yeebaka. Kati essigiri eno evaako obuntu buno obumansuka. Buyinza okugenda ku kateni, buyinza okugenda ku kidomola, buyinza okugenda ku bintu bino ebyetooloddewo omuliro ne gukwata. Ate abalala ayeebaka mu nju nga bw'afumba naga ebijanjalo bye njagala nsange nga biyidde ku makya. Abatera kuba oluusi ba buwoteeri kalumu kamu afulumye alese sigiri eteta esebo ayagala akomewo ng'ebijanjalo biyidde.
kyova osanga obutale obusinga osanga buyidde eyo embeera yebeera buvuddeko ebintu wano juzi byakajja wano ndeeba n'ebirala mu Owino paati emu yayidde recent ennaku 2 Owino saidi eri esemba obo bonna bulagajja omuntu abeera aleseemu kintu baddawo ne tukaaba ne bakaaba bambi kye naye nga bulagajjavu twogereko ku nnyumba ennyumba ezizimbibwa ennaku zino oluusi mubeeramu ebintu biki ebirina oteekebwa mu bizimbe ebitangira omuliro okugeza twogere ku commercial buildings ebyo ebizimbe ebya business then waliwo ennyumba ezisulwamu apartments waliwo ennyumba eya muntu kinnoomu nti nze bumalu nina ennyumba yange olowooza biki bye tulina okugoberera emitendera naddala kuba tumanyi tulina okusoma ennyo okubiyiga biki bye tulina okugoberera omuntu oyo azimbye ennyumba ye ng'eteredde bulungi ayina kugoberera ki naddala ku nsonga y'omuliro weetuuka ekisookera ddala Kampala yenna gw'olaba wano bwe bikwatagana ku bwerinde bw'omuliro ebitundu 7 ku buli 100 tebabiina ogambye ki ekibuga Kampala bwe tutuuka ku kwerinda kw'omuliro ebitundu 7 ku buli 100 tebayina bwerinde bwa muliro bakola ki bazimba ebizimbe ne babirekaawo okugeza genda buli awali shopping mall oba awali katugeze kikuubo tandikira mu kikuubo beera abantu abangi eri business enneneko ebizimbe ebisinga tebina wadde extinguisher akagula emitwalo 10 extinguisher entono egula emitwalo 10 tajiina naye ng'alina ekizimbe kya biliyoni nga 3 okutandika ku biliyoni 15 okudda waggulu naye nga tekirimu wadde extinguisher emu ensobi eriruddawo be bazimba ebimu babiyisaako maaso buba bulagajjavu ekirala nti babeera bazimba ebizimbe basinga tebajja wano tubawe magezi yazimba kizimbe n'akwatagana n'aba eri ku KCCA kati ye n'abirekawo naye ng'ate ekyandibadde kituufu bw'omala kanga omaze ofuna pulaani girete ku fire brigade tukuwabule ekizimbe kino kirina kubeeramu fire systems zino kuba etteeka ligamba nti omuntu nannyini kizimbe oba employer yenna ate ali mandated okuteekawo ze tuyita fire safety systems oba osomye occupational safety okuva ku section ya 5 56 paka ku 6 ani abinnyonnyolo ye nannyini kizimbe bwe bagenda omuwa pulaani eyo ogenda ojja approving olina ogireetanga buli kimu tukikoze naye abasinga bayita mu bumooli nammwe bayitirayo balina okujja wano tubawabule kuba bwamala okufuna pulaani eyo tukuwabula nti wano zirina okuba ekiziti zirina kuba zeggula bwe ziti nga zibwe ziti era zikoma wano bwe ziti teeka nti mu by'okuzimba balina okujja naye abasinga tebajja ne bayogera naffe tubawabule n'abasinga tebakola ki tebajja kati bwe batuuka ekizimbe nga kiwedde nga baagala kituyita occupancy permit kuba bwe kimala okuggwa bakuwa ebbaluwa ekukkiriza okibeeramu nti ddala kyetaagisa abantu okubeeramu kati mu bizimbe ebyo muyina kubeeramu ki ebizimbe muyina okubeeramu fire extinguisher muyina okubeeramu zi hose reels bwe biba binene nnyo tulina okubeerawo naye nebweru tulina okubeera ne hydrant nga bolaba ekyo ekiri awo soko tunekaawo kino tulina obeera ku hydrant wabweru ekyo kita fire hydrant ebeeramu amazzi eyo property ya national water ebeeramu amazzi 24/7 eyo era namwe mukozesa national water era erina okubeera ne ku kizimbe tulina okubeerawo nga waliwo systems kati enebeera ku kizimbe kyenkana kitya kasa kibeera kalina nga zisukka kalina 3 okudda waggulu baweetaaga ekintu ng'ekyo nga kisobola okubeerako rooms ez'enjawulo oba emizigo egy'enjawulo weetaaga hydrant okubeera wabweru olw'ensonga nti senga ekizibu kiba kigudde okonectinga bukonectinze awo then ekikuyambako oba osenawo amazzi ne bateekaawo ali pressurized source nga emmotoka oba ekintu kyonna n'ozikiza omuliro bizimbe ebimeka ebiyina ebinene ebiyina ebintu ng'ebyo Kampala tebiwera na 10 ge mazima ezaalimu ze baali bateekamu bo baazijjamu ne bazizimbako n'obutale bonna bulina okubeera n'ekintu ekyo tebiriyo obutale nga senti bali ku ddembe buli katale wookamanyi alina okubeera nga tulina ekyo okugjako obutale obupya nga Wandegeya we bagezezaako ne bateekawo
ekiri side eri mundako naye nga sente bali ku ddembe teri wadde n'ekimu. Kati ebyo bizimbe mukyabikoze ki? Ekizibu teri tteeka litugamba genda okiggale ffe nga fire brigade kati fale tuli bakwasi b'amateeka n'abazikiza muliro. Kati ebiseera ebisinga nga poliisi tolina bw'ogenda gamba kuggala kizimbe kya muntu okuggyako nga waliwo etteeka. Ate abalina okukola ekyo be ba KCCA. Ffe tujja bawa buwi ripooti nti kizimbe kino kyetaagisa bo benfoosinge. Ripooti mmeka ze mukoze nga zituuka mu KCCA? Buli kye tulaba ekyetaagisa era emmotoka ezisinga kesi tukwatagana nayo era tugibuulira. N'emmotoka ezimu ezo KCCA tuwa nayo naye agamba emmotoka tuzibawadde. Yes. KCCA ne bawa emmotoka ezisigiza? Yes, etuwayo emmotoka ezimu entonotono era ebadde ng'ezituwa tukwatagana nayo bulungi era tugiwa ripooti wonna wekyetaagisa naye kati ebisigadde yo erina okwenfoosinga. Tugoberere twongere okunnyonnyoka ebiki ebiyinza okubeera mu kizimbe. Ebibeera mu kizimbe tugambe tulina okubeeramu n'empiira ezizikiza ze tuyise horse rails. Tulina okubeeramu ne delivery horses tugenda zibalaga wano. Empiira enneneko zetuconnecting. Tulina okubeerawo ne point ku kizimbe kasa kibeera kirina kalina nnyo okudda waggulu nga waliwo point wetusobola aba fire brigade bajja ne baconnecting amazzi n'ogasanga kalina eyabiri. Kati ebyo tebikola mu bizimbe bino ebinene. Kati omuntu wa wansi ali eyo atulaba ye tumuleseewa alina kaluumu ke kamu. Omuntu wa wansi alina okuba ne extinguisher, fire extinguisher. Ke kantu oba ke tuyise ekyuma ekigaba obuyambi obusookerwako bikwatagana by'omuliro kituyise first aid firefighting equipment. Kiddemu. Extinguisher omuntu wa bulijjo ne lumu emu lumu bbiri olina okuba ng'olina extinguisher. Bw'oba olina emmotoka ng'eyo oba emmotoka yonna mulina okubaamu extinguisher kuba kyekyuma mu mmotoka neyabuyonjo bulijjo olaba ku luguudo awo naye n'ogenda okola operation kati 99.9 temuli. Lwaki temukola operation ng'ezo abantu baffe ne bayambibwa? Bekikwatako kuba kati ffe tetujja kukola byonna naye waliwo ekitongole ekikwatagana ku kati nga traffic yeyina okukwatagana n'ekyo. Fire extinguisher erina okubeera mu mmotoka. Erina okuba buli mmotoka erina okubeera mu fire extinguisher. Ogambye emmotoka ntono nnyo ku luguudo oba otambudde nkugambye ebitundu 99 ku buli 100 temuli. Ekyo bwe kiri nti Prascode yeteeka mu sente ejijja okulaba nga tutambula waakiri tusomese abantu baffe. Olunaku lwaleero ndi ne bannaffe abazikiza omuliro. Mpozi wangambye mu Luswayiri bakiyita batya? Abazimya moto. Abazikiza muliro. Ffe tubayita abazinya moto mu Luganda. Programu eno Zimba tusomesa ku bantu baffe okulaba nti buli kimu ekikwatagana ku by'okuzimba biro byonna bitukwatako kubanga bulamu bwaffe eby'okuzimba byonna bitambuliraawo. Kyekirala omuntu wa wansi kyalina okugoberera ng'oggyeko fire extinguisher. Tewali kyeyetaaga oyalina kalumu kamu bulumu bubiri. Tulina kye tuyita survival skills. Oba biki by'olina okubeera nabyo okusobola okuwena akabenje k'omuliro nga kazze. Bisomera wa? Olina bimanya bumanya kati kubikusomese. Ekisooka tosulanga mu nju nga temuli mazzi. Amazzi gano g'onaabye mu ngalo ng'ogenda okulya emmere gatereke. Kuba emiriro gyonna egitandike gye tulina ddala abalina ku lumu emu lumu bbiri oba awaka gitandika nga mitono era giva ku bintu bya bulijjo ate bizikizibwa mazzi. Si buli muliro nti guzikizibwa mazzi. Kasigiri, kando, kano. Obwo bizikizibwa maki? Amazzi ago galina okuba mu container eri open baafu bucket nti bwe biba bikutte okwata bukwasi n'okola ki? N'oyiwako. Bw'oba tosobola kuyiwako nga munene naye guno omukka gwe gutta. Kwata essuuka kwata bulangiti ginyike mazzi gali. Gyetooloze mu face one. Ogambe essuuka ekuta omuliro. Essuuka tenaba kwata. Senga obeera mu kizimbe nga mulimu omukka mungi. Kuba omukka gwe gusinga okutta abantu. Kuba osuffocating oba oziira n'ogwa wansi omuliro ne gujja gusamalizing. Kati senga gukwata tolaba muliro we guvudde naye ng'ate omukka mungi. Kati ky'olina okukola amazzi gali g'obeera nago mu nju. Kwata essuuka eno ginyike mu mazzi gyezingeko wano ku nnyindo oleme kussa mukka guli kuba mukka oguva ku bintu ebiyidde guba gwewuka. Kati amazzi gayamba ki? Kati gweyambako nti tegujja kujja direct neutralizes. Gukendeeza ku bukambwe buli obwandize n'ossa ne bukwata obwongo bwo. Kati oba osobola okuyita n'ofuluma wabweru.
katuwumulemu katono nnyo we tukomawo tugenda kutandikirawo wennyini nyini tukyali ne bannaffe ndine Walusimbi Eli ono nno muzikiza muliro ate nga yakwataganya ensonga za community n'okusomesa n'ebintu ebirala tulina okufuba okulaba nti omuliro gumazeewo ebintu byaffe bingi gumazeewo amasomero gumazeewo amaduuka n'amayumba gaffe mwe tusula naye weerinze otya gwazimba atandika okuzimba naawe asuubira okuzimba kkiriza mpumulemu katono nnyo wenkomawo tugenda kutandikirawo. Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world.